Okay, olwaliro ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwa kubiri omwaka 2022 mbaniriza abalabi ba Lugon Vision embebaza okubanga tuli ffenna nate gy'osinzira okubeera ng'otulaba abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, bingi ebibaddewo bingi ebiri mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Njagala okuba nga mpaniriza mwezi omupya ogwokubiri gwensuubira nti kugenda kubeera mwezi gwa buwanguzi wadde nga n'ebisoomooza tebibulawo mu bulamu bw'ensi eno mwe tuwangaalira. Bingi ebibeeramu, twasemba okuwuliziganya lwali lunaku lwa Sunday, sijja nagamba Sunday naye twasemba okubeera ku Lugon Vision tugambye nti gwali mwezi guli kyenkana, naye tuli ffenna nate nyongera okubaaniriza abali mawanga ag'enjawulo. Njagala kubeebaza, simanyi bwe nsobola kubeebaza, sisobola kubeebaza ne mmalayo, naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala akabanga ke tubadde ffenna. Nzikiriza nti oba oliawo obuyambi obusingira ddala bubadde bwa ssaala, bubadde bwa kunkyekingako, bubadde bwa kwebuuza omwana wa taata ali atya wano ne wali, naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kubagamba nti eddoboozi muliwulira kati nzikiriza nti gumu, nzikiriza nti kyempulira kyemuwulira eddoboozi gumu. Njagamba nti ndabika ndi mulamu ndabika ndi mulamu. Kaseera kabadde kawanvu, mwebale nnyo mwebalire ddala essaala, mwebale nnyo mwebalire ddala okwewaayo kwe mubadde nakwo bambi munda z'omukwano. Ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nti osabanga Mukama n'akuteekako mu kaseera k'osobola okuvaamu kwongera okulaga kikyoli eri abantu. Akaseera ke mbaddemu aka wiiki enamba n'omusobyo kongedde okunzimba, kongedde okundaga ddala kiki endi gye muli. Mwebale nnyo mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbadde simanyi kyendi gye muli, naye nzikiriza ndabye abantu be mbadde simanyi, ndabye abalabi naye nga babadde bali silent, babadde tebavayo nga bagamba mwami Lugonvu tubeerayo naye tukusabira owone. Abantu bampeereza essaala, abantu ate bampeereza n'obuyambi obwa ssente enkalu. Simanyi bwe nsobola kubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sisobola kumenya bassekino, sisobola kumenya bassekino, mubadde bangi. Oli nakuweereza 5, nakuweereza 3, nakuweereza 10, nakuweereza 2, nakuwa 3, nakuwa 4, nakuwa 5. Sijja kugamba nti obulwadde bummenye kubanga mbadde nammwe. In fact nakitandika ng'ekyokusaaga ne nkyogera ng'ekyokusaaga ne ngamba nti kirabika okubanga Lugon Vision right now it's a family. Gafuuka amaka, yafuuka ennyumba emu, naye munda ze nti ddala Lugon Vision nnyumba emu. Seetaaga kirala, seetaaga balala bwe mba nga ndi nammwe okuggyako Katonda yekka, ate nga munda ze nti mubadde nange wakati ne Katonda ng'ali nange. Njagala kubeebaza abantu bangi abannambudde, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abannambudde ku kitanda bwe nabadde nkyali ensambya, mwampadde kwegamba omuzinzi, mwandaze omukwano, mwandaze okwagala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bangi bannambudde ku kitanda, bangi bazze wano ewaka we bannambulidde. Ne bagamba mwami Lugonvu twagala owone okomewo. I could not wait. Nzikiriza nti nawonye. Nze mpulira mulinga ndi energetic, mpulira mulinga nina amaanyi mpulira nga nazzemu okufuna amaanyi, banzijanjabye bulungi. Nzikiriza nti nawonye. Just challenge enkyalina ye ya bulijjo ababadde balongooseddwako mugimanyi, kyalina pain ey'omugongo ate nabakudda, nkyalumizibwamu, nkyayinako obulumi bw'omutwe, omutwe gunnuma, naye ebyo bya bulijjo bijja genda biggwawo mpola mpola. Mpozi n'okusaba Mukama ate olukinda aluwonye bulungi, naye nalabye progress y'amaanyi ndaba lukaze wadde ng'ewamu wakyali wabisibisi, naye ndi bulungi. Njagamba nti ndi bulungi. N'eddoboozi muliwulira vibe. Ennaku zino waliwo enjogera nti twagala vibe, twagala vibe. Indeed nzikiriza nti ndi bulungi, nzikiriza nti sirina mutawaana gonna. Simanyi bwe nsobola kubeebaza okuggyako okusaba Mukama Katonda Ayinza Byonna, nnyini nsi asalawo era agereka buli kintu ekijja mu bulamu bwaffe abaddizeewo mu mbeera ya muyiika
buli kye munkoledde bwe ziba ssaala ze munsabidde, bw'oba ng'onsabidde omu ofuna abakusabira 10, bw'oba ng'ompadde 10 kye eky'obujjanjabi ofuna abakuwa 10 nga bakuddiza 10 kitegeeza nti buli kintu akikubiseemu. Ate nzikiriza nti Mukama agenda tukolera ebirungi. Bagamba nti yamba ogenda kuyambwa, jjanjaba ogenda kujjanjabwa, yagaliza ogenda kwagalizibwa oba bagenda kukwagaliza, siima ogenda kusiimibwa, zimba abalala bagenda kuzimba. Nakibagamba ebbanga lyonna nti ebiseera ebisinga ekintu kye ndi mu kukola nzimba bantu bananzijanjaba, nzimba bantu bananziika bwe naaba nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukama n'agamba naye tolimanya bali kujjanjaba mu kaseera kano, katusooke tukugerezeeko ng'okyali mu kuzimba, kubanga nkyali mu kuzimba abananzijanjaba. N'agamba nti kansooke nkugezeeko olabe bwe kinaabeera oba ddala waliwo abali kujjanjaba. In fact nzikiriza nti waliwo abali nzijanjaba. Njagala okwebaza nese okwebaza yenna abasawo mu ddwaliro erya Nsambya Hospital banzijanjabye bulungi, ba doctors, abalongoosa, bannansi, abayesoma obusawo. Nsambya Hospital, your class above, Nsambya Hospital. Sina kibi kye nsobola kuboogerako, ngenda kubeera ambassador wa my lifetime okujjako bwe muli banga mukyusiza, naye buli andabira ku buli mukulu wa Nsambya Hospital mugambe nti mwana wa taata Lugonvu yazudde ekyenjawulo. Sijja gamba nti bankozeeko kubanga nze naye nabadde ntula mpulira n'obusengo obulala ewabadde abalwadde abalala, nga mulimu n'abalwadde abatagumiikirizika bambi olw'obulumi, ababoggolera abasawo olw'obulumi, kubanga bw'obeera n'obulumi weekyawa naye ng'owulira omusawo alina bw'amuddamu. Mwebale nnyo. Nakkiriza nti Nsambya Hospital erina abasawo abaasoma obusawo nga tebasomye busawo okufuna ssente, nga tebasomye busawo kubanga babagamba nti obusawo mwe muli ssente, kubanga babagamba nti obwa dokita busasula, naye abaasoma obusawo ddala nga bagwanye okusoma obusawo. Era nzikiriza nti abantu be mwasigaza kababeere bano abaana abasoma babadde so friendly, babadde so loving, babadde so caring, babadde kwegamba ng'obalaba nti bajjanjaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu abankyalidde ku ddwaliro babadde bangi, ab'emikwano, bakozi bannange okuva ku media houses ez'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Business ez'enjawulo, my friends, mwandaze omukwano, mwandaze okwagala. Njagamba nti eddwaliro teryanyize naye lyanjigiriza, eddwaliro teryanyize naye lyanjigiriza. Era nensaba nti buli muntu wandifunyenga yakadde ne bwoba nga toli mulwadde n'ogendako mu ddwaliro, ne bwoba nga tolina kikuluma n'ogendako mu ddwaliro, kazibeere eddakiika 3 nkusaba tandika okukyalirako amalwaliro ogenda kukkiriza. Ebiseera ebisinga eddwaliro ssomero. Ogenda mu ddwaliro ng'olowooza oli bubi nnyo, ogenda mu ddwaliro ng'olowooza olina ebizibu bingi, ogenda mu ddwaliro ng'olowooza obulwadde bwo bwe businga, naye ku mulyango w'oyingirirawo olabira embeera noga nti nkaabya kajanja. Ate nga n'obulamu bw'ensi eno nze nkibagamba nti bwe buli. Ebiseera ebisinga tukaaba ebizibu naye ng'ekitukaabya ebizibu kya butaliimu. Tulowooza nnyo nti ffe tulina ebizibu ebisinga naye ng'ate abantu balina ebizibu bingi oba oliawo, nga singa bakeera ku makya ne bakwazika ebizibu bya Lugonvu oyinza okugamba nti nedda Mukama bintikkule. Ku lunaku olwa Sande akayimba ke twasembayo okuyimba mukajjukira, aka John Hill Kyobe ke twasembayo okuyimba, twakayimba already nali ntandise okufiiringa wiiki naye bakuba nti mwakimanya. Aka engoye, omuntu eyatonda engoye tumwebaze nnyo, tasaana kunyoomwa kuba tezikoma kubika mibiri. Abantu banyumirwa nnyo amasuuti ti gwe n'omwesimisa naye bwe bakwazika ku bulamu bwe tobusobola wadde eddakiika. Ensi erimu ebizibu naye ekibyawula ge madaala. Oli mu kwevuma kasesera, ali mu kalina ajula kujjawo. Abantu balina ebizibu. Bw'obeera mu ddwaliro oyiga ensi, bw'obeera mu ddwaliro ofuna obukkakkamu, bw'obeera mu ddwaliro okkiriza nti ekiriwo kye kimala, obeera okaaba nalabye. Nze nabadde ntera okuzuuka 6 ogw'ekiro ne nyambuka waggulu ku fulaati mpola mpola
n'akasimu kange ne ndabako bwe ndabyeko omutwe gunnuma ne nzirayo naye ng'aliwo omukwano gwange bambi omukono baagutemyeko baamutemako omukono gwabadde guno baagutemera wano naye yabadde ajja ne tunyumya kati bwe namulaba I was operated and was operated too naye ate nga nze ndi bulungi okumusinga nga nze nyina okumugumya ne mugamba muganda wange guma twabadde twawula ziwodi kubanga yabadde mu saidi ya Jeno nga mugamba mukama wange guma jendi eri waliwo omukyala babadde omulala babadde bamutemyeko amagulu abiri naye ng'omuwulira bambi akekejja na mbudde obwekiro mu kisenge kye munyambe munkyuse njagala kufuuyisa. Do you know what it takes and what it means okubanga toyina amagulu naye ng'oyagala kufuuyisa? Mukazi mukadde mukulu jjajja njagala kufuuyisa munyamba amagulu bagatemye. Waliwo omwana eyankwasiza ennaku bambi Shiba yabadde asula akaaba. Shiba ng'asula akaaba bambi amagulu mwana wa pastor nabadde nyina pain side yange naye nga bambi feeling her pain kabadde myaka ndooza nga 2 amagulu gamenyeka gali mu byuma naye ng'omuwulira ekiro n'akaaba n'agamba bannange obulumi bwange maama yabuwulira. Maama awulira obulumi bwange kati ebintu ebyo bw'obiyitamu ng'oli mu ddwaliro n'owulira emiranga gy'oli n'owulira egyeri gw'oguma ng'ate gw'olina okusaasira abalala gw'oguma nga gw'olina okubeererawo abalala ne mu bulamu bw'ensi eno bwe buli. Mukama tannakuwa kibonerezo kisembayo obeera okyakaaba kubanga amagulu bagatemyeko ogenda okulaba ng'abadde ku bed number 13 bamufulumizza eddwaliro nga bamubisse olwo ng'agenze. Ekibonerezo ekisembayo mu bulamu bw'ensi eno bwe bulwadde kwe kufa. Mukama nga tannakujja mu fuse ekuzikiza Mukama nga tannakuzikiza Mukama nga tannakujja mu bulamu bwa nsi eno okyayina future nnene nnyo. Gw'omulamu ng'ogamba bugambi nti embeera gy'olimu enyigiriza toyina ky'olimu. Waliwo omuntu ali mu mbeera enyigiriza ate nga mulwadde. Oli mawanga g'ebweru weekokulabako amaboko kubanga bakutulugunya naye waliwo atulugunyizibwa ng'ebigere bizimbye. Waliwo atulugunyizibwa ate nga mulwadde. Ogamba bakozesa emirimu mingi naye ng'olya. Waliwo akozesebwa emirimu emingi tali ate nga mulwadde. Baganda bange njagala bagamba ekintu kimu. Togenda kufuna akugumya yego alina okwegumya ng'osinzira kutunulira ku kusomozebwa kw'abalala. Bw'onalaba embeera abalala gye bayitamu, bw'onalaba okusomozebwa abalala kwe bayitamu, kakkana ogume. Oyinza okuba ng'okaaba kubanga tonnalaba muntu ali mu mbeera gy'olimu. Oyinza okuba oli maziga kubanga tonnalaba ayiwa musaayi. Gwe omwana w'omusaasira kubanga akaaba amaziga. Waliwo ate ayina akaaba ayiwa omusaayi. Gwe owuwo w'amaziga buziga naye waliwo ow'omusaayi. Omwana we bamutulugunya bamukuba bamukaabya buli kaseera abeera mu maziga naye waliwo gwe baatemyeko ekigere. Obulamu bw'ensi eno tebwenkanankana naye tusooke tugumire embeera gye tulimu. Ate njagala kubagamba nti buli mbeera gy'oyitamu ereme kubeera kibonerezo gy'oli. Ekibonerezo ekisinga mu bulamu bw'ensi eno nagambye kufa. Ekizibu ekisinga mu bulamu bw'ensi eno kufa. Ekisomooza ekisinga mu bulamu bw'ensi eno okufa. Ebisigadde si bibonerezo, ebisigadde si kubonaabona, ebisigadde si kunyigirizibwa wabula bitundu ku bulamu bwaffe. Ebisigadde masomo, chapters ezibeera mu bulamu bw'ensi eno. Tubikola chapters ez'enjawulo mu bulamu bw'ensi eno. Bw'oba ng'oyagala okubeera successful njagala otunulira abantu ab'enjawulo be bayiseemu babikola chapters za njawulo. Ono n'abikula eno n'oli n'abikula eri. Tetusobola kubikula chapter yemu. Oyinza okuba ng'obikula chapter esoma nti the death, omulala ng'ali ku chapter egamba nti happiness, omulala ng'ali ku chapter egamba nti reviving, omulala ali ku chapter za njawulo. Kati bw'otunuulira chapter y'oli asoma nti azuukidde, bw'otunuulira chapter y'oli esoma happiness nga gw'oli ku chapter esoma blood shedding, oyinza okulowooza nti oli bubi nnyo naye yasomako ku chapter ya blood shedding oba agenda kusoma chapter ya blood shedding. Mu bulamu bw'ensi eno bye tuyitamu kaseera buseera ke katwawula. Nga bw'olaba nti ku kyalo tebafa lumu naye buli muntu agenda kufa. N'ebizibu buli muntu alina by'agenda okuyitamu.
obeera okyakaaba ebizibu by'oyitamu naye ng'ate oli byayitamu bizito nnyo noga nti mbadde nkaabya kajanja byembadde nkaaba bya butaliimu. Abantu bayise mu bizibu, abantu bayise mu kusoomozebwa, abantu bakyayita mu kusoomozebwa. Nabadde mu ddwaliro nendaba abantu abalina endwadde nenzikiriza nti endwadde zaffe nga bwe zisiŋŋana n'ebizibu bwe bisiŋŋana, naye tonnaba kuwanika towanika okutuusa nga Mukama yakuggyeemu fuse. Togamba nti nze mpedde, okyalina omukisa ogwokubiri. Mukama yanvuze antwale mu ddwaliro, Mukama yanvuze antwale mu ddwaliro andaga omukwano abantu gwe balina gye ndi. Era nawulidde Mukama nga nti Mwami Lugonvu toyiwanga abantu bano. Nawulidde Mukama nga nti Mwami Lugonvu ky'oli okirirwa abantu bano nzaani. Eddoboozi lya Mukama naliwulidde wakati mu kwefumiitiriza nga ndaba ebyamagero ne Mukama okutulabikira. Tatulabikira mu bintu nti ogenda kulaba enfuufu ennyingi ngezze, togenda kulaba muliro guzze, naye ebikolwa bya bulijjo gaabadde maanyi ga Mukama, kwabadde kusalawo kwa Mukama ngende mu ddwaliro. Era teyabadde sitaani, Mukama yagaye Mwami Lugonvu kankutwale ku operation oba n'ennaku ezo ku kitanda, ogenda kulaba abantu, ogenda kumanya baani banno. Nze nabadde nnyina n'abantu besimanyi nti banjagala, naye nga be bamu ku basoose okudduka ku kitanda. N'owulira mutunuka bulijjo omuntu ono mukwano gwange bw'atyo. Abantu bangi babadde ab'eŋŋanda bagaa ti kakati oli akubuuza Mwami Lugonvu ki ekikuluma, Mwami Lugonvu ki kyewalwadde. Tebakibuuza lwaki, si basawo, naye omutima gubaluma. Ebintu ebimu tubiyitamu, Mukama atulage ensi mwe tuwangaalira. Ebintu ebimu tubiyitamu, Mukama atulage baani bannaffe. Ebintu ebimu tubiyitamu, Mukama atuwe omutima ogugamba nti abantu b'oyisaamu amaaso bantu bonnyo. Neetaaga okukola ennyo, neetaaga okubaddiza. Nayingidde obuweereza kyembadde nkola ninga agenda okitandika obutandisi, ngenda kukubisaamu bukubisa kubanga sirina kye naakoledde bantu ku bantu kye bankoledde. Mukama yange nti ndowooza olabye. Twasaba Mukama ku lwanga 31 Desemba ne tugamba nti Mukama nti ko omugugu gw'okuyamba abantu mpa obusobozi naagwetika. Kati mpuliranga Mukama nti so omugugu gw'okukyusa obulamu bw'abantu. Era mbakakasa nti obulamu bwange bulinga obutandika obutandisi, obuweereza bulinga obutandika obutandisi, okwewaayo kwange kulinga okutandika obutandisi. Naye mwebale kuba na mukwano, mwebale kwagala. Nabadde sikkiriza nti waliyo abantu abakyalina true love, nabadde sikkiriza nti wakyaliyo abantu abakyalina true omukwano guli ogw'okwagala. Naga Mwami Lugonvu nedda, oli n'amala eddakiika 10 bami nga tosobola ziwulira, naye nga yazikuwadde ali mu kusabira. Abantu abo osobola kubaddiza ki? Anseri nti tewali. Abantu abo osobola okubasasula? Anseri nti nedda. Kyennyina okukola kimu, kukola Mukama byantumye kola. Obuweereza bwange bunaatuuka gye muli. Buyinza obutatuuka gy'oli, naye bunaatuuka eri omwana wo, bunaatuuka eri omuntu wo. Naye nga mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munkoze obulungi obutali butono. Njagala kugamba ekintu kimu, fessangayo akadde ogendeko mu ddwaliro. Gw'abadde alina ebizibu ebingi, ebizibu togenda mu bbaala. Bw'obanga ensi ekunyize, ensi ekusobedde, togenda mu bbaala, gendako mu ddwaliro. Gendako mu ddwaliro. Ogenda kuvaayo ng'okkakkanya nze navuddeyo nga nkimanyi nti ndi w'amaanyi n'okusinga bwe nabadde neerowooza. Kubanga nalabye embeera ze tuyitamu ez'enjawulo. Ebbanga erya wiiki lye mmaze nga ndi ku bujjanjabi. Nsomye okusinga emyaka gye mmaze ku nsi. Nkiddamu, ebbanga lye mmaze erya wiiki nga ndi ku bujjanjabi. Nsomye
okusinga emyaka gye mmaze ku nsi. Era abantu abagamba mbu nze nasoma mbeera z'abantu, nze nasoma simanya mbeera za buntu, simanya mbeera z'abantu. Embeera z'abantu si za yunivasite, embeera z'abantu za mbeera za bulijjo. Bw'obeera mu bantu bw'ofuna ebizibu, bw'ofuna ebisoomoozo omanya, oyiga bw'okwata abantu. Navuddeyo nga ndi mukkakkamu. Kati ndowooza nze muntu naye ate temunkoolako effujjo, kubanga nnyinza obbagamba ate ne mukifuula egundi. Nze muntu ndowooza kati gw'olinnyako n'ogenda. Kati ensi etwemalizaamu ki? Ensi ddala eba etwemalizaamu ki? Nayize bingi, nalabye bingi. Nzikiriza nti Mukama yatukozesezza bino byonna. Yatukozesezza bino era kuno kwabadde kusalawo kwa Mukama. Mukama yabadde antadde mu nsi empya ey'okuyiga. Mukama agenda kuvuga akutwale mu ddungu, ng'ekikutudde mu ddungu kuyiga bantu bo. Mukama agenda kukutwala e Saudi Arabia, ng'ekikutudde Saudi Arabia kuyiga bantu. Agenda okuwa obugagga ng'otegedde. Togenda kuyiga bantu ng'okyali mu ssanyu, togenda kuyiga bantu ng'okyabawa, togenda kuyiga bantu ng'okyabalabirira. Never. Mukama amala okuterekako mu kasenge, abamu ke bayita ak'okubonaabona, kaba kasenge ka kuyiga, kasenge ka kwefumiitiriza, kasenge ka kwekenneenya. Bw'akuterekayo ne bwe ziba nnaku 3-4 oyiga. Mukama yampadde essomo eddene era nzikiriza nti nayize ndi omu ku bayizi, wadde ng'era nkyetaaga okuyiga naye nga sisobola kubeebaza. Nembamalayo mpulira, nze mpulira nga vibe, kyemuga nti twagala vibe, mpulira nga njirina. Era kambulinde bukye sijja kubeera waka. Enkya ngende ku office. Tuesday ng'ennaku z'omwezi 8 kanzireko ku mirimu. Nja kukola kitonotono, nja kukola essaawa ntono naye nja kubeera mu office kubanga emirimu gikyalina okutambula. Ate Mukama yantisse omugugu, akagugu kammwe ak'okubaweereza. Akati bwe nadda ewaka n'abaweereza ntya, kangende ku office enkya, yagenda n'empeke zange mpola mpola. Naye ndi mulamu, nammwe ndowooza mukiraba. Buno obulalalala bujja, peyini y'omutwe y'omugongo, olukindo njadduulabirira. Tugenda kubeera bulungi. Bangi bambi babadde bampeereza message, mwami Lugonvu kaakati. Tugenda kutandikira we twakoma. Kandabe oba ku Lwokutaano luno tunaakwata akalulu kaffe, kubanga twalina kakwata Lwakutaano oluwedde. Olwokutaano oluwedde ne bitatambula bulungi, ne bisanga ku kitanda. Naye nno bisaaga ko tulina okukakwata. Seminti wammwe nyina okumubajjirayo. Olwokutaano luno abasiraamu bagamba nti insha Allah tujja kukwata akalulu oba oliawo ne bannaffe abalwengo General Hardware, kubanga jjukira nti batuwa seminti ku bantu abaagula apoloti mwezi ogwa Gatonnya n'abamu abaagula omwezi ogwa December nga gugwako. Mwe mugenda okuba bannamukisa, mugenda okulondwa abawanguzi 3, okuli omuwanguzi agenda okufuna obusawo 30, omuwanguzi agenda okufuna obusawo 20, omuwanguzi agenda okufuna obusawo 10. Akakalulu kajja kubawo Lwakutaano, Mukama nga ye mubeezi ate nga Mukama anyongedde amaanyi. Nsaba Mukama atwongere amaanyi n'okuwonya. Omukono gw'omuwonya ngulaba nga gujja gye ndi era ngulaba nga gundi ku. Nsaba Mukama kubanga bingi bye tukyalina okukola. Ate wiiki eno yennyini insha Allah, wiiki eno yennyini tuyinza okugulawo estate empya ejja kuba yaawukadde 8 insha Allah. Oliawo 5 ku 10 n'ekyapa tujja gigulawo Mukama.
mbadde mbaga nti tulina okutandikira bwe twakoma, tulina okutambula. Ejja kuba ya bukadde 8 5 ku 100 n'ekyapa kumpi n'ekkubo, naye bye tujja biraba ng'ewedde okuteekebwateekebwa. Mbadde mu ddwaliro naye nga baganda bange, basajja bange bakola butaweera okulaba nga ate tusigala nga tuweereza eggwanga, nga tuweereza bannayuganda. Njagala kubeebaza, tusembeyo nga twebaza omutonzi ate atuwadde obulamu buno n'okuba nga tukyali ffenna. Aye Mukama omuyizi wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, tukwebaza gwe atuwadde olwaliro bangi wojja mu bulamu bw'ensi eno kitaffe. Naye ffe okyatwazisa, okyatuwadde omukisa ogwokubiri. Mukama nkusaba guno omukisa ogwokubiri gw'ompadde ng'okozese bulungi Mukama okujuna abantu bo, si kwegaggawaza, si kweyagaliza, si kwekulaakulanya, wabula Mukama nzimba ng'onzimbira wamu n'abantu bo. Mukama kitange, nkusaba ompa amaanyi, nkusaba ompa obusobozi, nkusaba ompa obulamu, nkusaba ompa omutima omuganzi, omutima ogwagala, omutima ogwagalwa era ogwagaliza. Mukama kitange, nkukwasa emirimu gyange gyonna, nkukwasa enteekateeka zange zonna. Mukama kitange, onkulembere mu Mukama zibeere za buwanguzi. Nkukwasa obulamu bwange, nkukwasa omubiri gwange, nkukwasa obulwadde buno. Mukama omponye kitange, nsobola okuddamu okuweereza abantu bo. Mukama kitange, mu kifaananyi kyo kitange Katonda ayinza byonna, nkukwasa obulamu bwange na byonna bye ngenda okukola. Abantu bano Mukama abalaba Lugonviizi Show bangi abalina ebisoomoozo eby'enjawulo naye mbatadde mu mikono gyo Mukama. Buli omu nkimanyi nti alina kyayayaanira, buli omu alina kyasaba Mukama. Naye nsaba guno omwezi ogwokubiri gubeere omwezi ogw'ebyamagero, guno omwezi ogwokubiri gubeere omwezi ogw'ebyafaayo, guno omwezi ogwokubiri gubeere omwezi ogw'obuwanguzi, guno omwezi ogwokubiri gubeere omwezi ogw'okutula enjegere Mukama kitange, ogw'okuva mu busibe, ogw'okuva mu bizibu, ogw'okuva mu kusoomoozebwa. Bangi abalina ebizibu bya famire, bangi abalina ebizibu by'obufumbo, bangi abalina ebizibu by'emirimu, bangi abalina ebizibu mu bakama baabwe. Mukama kitange, nkusaba abantu bano baluŋŋamye, abantu bano bawe omukisa omulala. Kitange, abaana bangi abalaba Lugonviizi Show bali mawanga ag'ebweru, babasuubiza emirimu emisava, bangi tebalina wakubeera, bangi bali ku nguudo. Puroguramu eno yeebagumya Mukama kitange, nsaba nneme kubagumya bugumya naye baanukule bambi. Bagenda basuubira bingi, yanukula okusaba kwabwe, yanukula ebisuubizo byabwe Mukama. Bajje ku nguudo, abaana bali ku nguudo, abaana balina amaziga bajjeeko amaziga Mukama, abaana bali mu nnyiike bajje mu nnyiike Mukama kitange. Nsaba otukulemberemu, guno omwezi gubeere gwa buwanguzi, omwezi gubeere gwa kuganja, gubeere gwa nkulaakulana, omwezi gubeere gwa kwezimba, gubeere gwa kubuluka okuva mu nnyanga, gubeere gwa kubuluka okuva mu bizibu ebisoomooza Mukama kitange. Nkukwasa obulamu bwange, nkukwasa emirimu gyange, nkukwasa abantu bange, nkukwasa Mukama puroguramu eno ebeere ya buwanguzi Mukama. Nkusaba otuwa amaanyi, puroguramu eno ebeere ya nkizo. Nkukwasa obulamu bwange Mukama kitange, nkukwasa buli kyenkola, eŋŋendo zange, entambula zange, enteekateeka zange Mukama. Abalina obukyayi, abalina enge, abalina effutwa, gye tuli gye ndi n'eri abantu bange Mukama, tobagoba mu bulamu bwaffe naye bakyusa emitima gyabwe, ogijjuza omukwano, ogijjuza okwagala, ogijjuze Mukama Katonda. Nsaba kitange, byonna mu byonna, buli omu alina kyayayaanira, buli omu alina kyayagala. Bangi bali mu maziga, bangi bali mu kaaba, naye Mukama bagumye, baanukule, bawe ku ssanyu. Guno omwezi gubeere gwa ssanyu. Buli alabye puroguramu eno Mukama kitange, nsaba omukolere ekyamagero eky'omuyiika. Buli omu nsaba omwanukule Mukama. Byonna bye tugenda okutandika okukola Mukama biwa omukisa, bye tugenda okukulembeza Mukama omwezi guno biwa omukisa. Mukama nkusaba ompa amaanyi g'otampangako, nkusaba ompa omukisa gw'otampangako, nkusaba ompa obuvumu bw'otampangako, nkusaba ompa okuganja kw'otampangako. Byonna mbikusaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wo wamu ne Bikira Mariya omubeererevu, muyinza abeerevu na Mukama kitange. Mbikusaba olunaku olwaliro nga nkusaba oyanukula abantu bange, oyanukula essaala zaabwe, omutima gwabwe ogujjuza omukwano. Bonna abalina be bawalana nkusaba obasonyiwe. Buli alina eyakunyaga nkusaba omusonyiwe. Buli alina eyakunyiizizza nkusaba omusonyiwe. Buli alina gw'otayagala nkusaba omusonyiwe. Buli alina gw'obanja ng'aganya okusasula nkusaba omusonyiwe. Mukama agenda kuddizaawo ezisinga ezo. Tutandike bupya mu ssanyu, mu kwagalana, mu kuganja, ewatali kuvumaŋŋana, ewatali bukyayi, okweyagaliza. Ensi egenda twanguyira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Musule bulungi. Tulabagana olunaku olw'enkya oba oli awo.